Ebbaluwa ya Yokaana ey'okubiri. Nze omukadde mpandikira omukyala omulonde n'abaana be, nze benjagala mu mazima, so si nze zekka, era naye ne bonna abategeera amazima, olw'amazima agabeera mu ffe, era aganaabeeranga naffe emirembe n'emirembe, ekisa, okusaasira, emirembe, ebiva eri Katonda Kitaffe n'eri Yesu Kristo omwana wa Kitaffe, binaabeeranga naffe mu mazima n'okwagala. Nsanyuse nnyo kubanga nasanga abamu ku baana bo nga batambulira mu mazima nga bwe twaweebwa Kitaffe ekiragiro. Era kaakano nkwegayirira omukyala, singa kuwandiikira ekiragiro ekijja, wabula kye twalina okuva ku lubereberye, twagalanenga fekka na fekka. Na kuno kwe kwagala okutambuliranga mu biragiro bye. Ekyo kye kiragiro, nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye, mulyoke mukitambulirengamu. Kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Oyo ye mulimbalimba oli era omulaba oli owa Kristo. Mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye twakola, naye muweebwe empeera ennamba. Buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda, abeera mu kuyigiriza okwo, oyo alina Kitaffe era n'Omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo, temumusembezanga mu nnyumba, so temumulamusanga, kubanga amulamusa asse kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Newankubadde nga nina ebigambo bingi okubawandiikira, saagala kubiwandiika ku lupapula ne bwino, naye nsuubira okujja gye muli n'okwogera akamwa n'akamwa, essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Abaana ba muganda wo omulonde bakulamusizza.